Alisho mulungi gyebaleko tukulabyeko mu kyaki tukumanyidde mu kibaala leero nze mu kyaki bannange ekitiibwa kya mukama bayiza webadde ndudde okujja mu kyaki maze emyaka emeka egyo maze 3 years now nga sijja mu kyaki kyokka byebabadde basoma mu kitabo badde obitegeera pasita yannyonnyoddemuko nembitegeerategeeramu naye ongawa omanyi nti woba oludde okujja mu kyaki tebiba byangu Aisha tukumanyi ng'omuntu w'ekibaala buli lunaku onoosobola ebya kyaki no kyaki ebeerayo sande ekitegeera so nze sande sitera genda out ekitegeera so yeah nja kujjanga wano once in a while Alisha ani akuteekamu ssente Alisha azeteekamu yekka tuma boss chief neteekamu ssente zange twalirabeyo omusajja ayina agamba nti no oyo mwana nze amuteekamu ssente ate anaabeerayo yinza okuba wamutukweka tewali wadde no kyokka era bw'aba azze omukkiriza maybe ng'alina ssente zezeneetaaga kozi mba njagala obeere ng'onsiirira ddala oba ng'onkubisamu emirundi oba ng'emika ezo ssente ozijjawa nkola bannange you know very well nkola Alisha ndi marketeer ndi influencer ndi manyi okupromotingako ku bayimbi okitegeera so nkola ebintu bingi nze Alisha Alisha nga gwe tumanyi amaka ge tukulabamu twandisuubidde nti gandibaddemu omusajja bwajja tomwagala ye simwagala masooka mwetegereza tusuubira eki mu budde bw'omu maaso budde bw'omu maaso eyo obanga 10 years to come awo nja kufuulira tulina omwami gwe tumanyi nga eyali omwami wo wamupostingako wande wa NRM ani oyo nga si Big Eye Big Eye nali mupostinzeeko Big Eye simupostingangako Big Eye like nali Vixen, we call it kubeera Vixen, nali model cause nasooka kuba model ne bajja kugonde kuki agency yaffe ne bansaba mbeere mu video late like kituta emyaka nga kubanga 7 bagamba nti yakweddizaako ekiseera ekyo kya vidiyo nemufunamu n'obutategeregana n'omukyala gwe yali alina nedda bambi si bwe kiri oyo omukyala just nti oluyimba baali baluyitanga Nadesh ekitegeera kati nga wono postinga omuyimbi nti oli naye nogamba Nadesh okitegeera it's a name kati nganze ngamba ninga nzayegamba nti nze Nadesh ye mwennyini yakwata nampeereza message nangamba toddamu okweyita erinnya eyo Nadesh kubanga erinnya lyange ye Nadesh but ningamba ye just caption ze nali simanyi nti yerinnya by the way yayomba nnyo oyo mukyala wa Big Eye yayomba kati nga Big Eye bwajja nakugamba omanyi tukwatagane tekisobola ate kati level yange tekyali mu gundi zaba oba tugamba artists so akugetinga balungi twakulabako ng'olina ku feemu eyo ng'olina omwami gwokola naye yes kati mukwano gwange nnyo era nkola naye mufo byanjawulo nnyo kubanga ndi hard working person that's why it's hard to work with him abantu abamu ndowooza bakiri kizibu nnyo cause kati yagetinga pist ate waba like meaning a business oshegera so we just business partners waba afunye oba somewhere ampita cause amayinza Alisha ni hard working Alisha totakinga some drugs kyenyinza okugamba nywa mu kawayini era ng'omuntu naye drugs kino maybe yeah that's it
Alisha batugamba wano onywa shisha. Kashisha kali kalumu kokka. Kali kalumu. Omanyi ne munno bamuleeta eno wa pastor gyozza okusabira. Kansuubira ajja kuteekamu pastor ajja kukyusa akuzenga kati bwe yamukyusa. Ofunze siri muntu ayo bangambe kati yali depressed. Is it depressed? Yeah. Yali nga alina ebimusumbuwa naye nze sirina bimusumbuwa. Just nzize kusaba ng'omuntu yenna bw'anajja n'asaba. Yabadde akuinvite nze? Yeah. Toyanziza.